This is Inside Out. Alright, kale nkwandiza ku mukutu gwaffe gwa SML News Yugi oli otya munaffe atulaba ne leero ndine General Moses Bigirwa, General owokutaano ow'ekibiina kya People Power PP005 era ewa General yabusigaza. So nze nali ndowooza nti bw'oba wali General mu People Power and the People Power is no more, do you still carry the title General Moses Bigirwa? Because you are now a president of a different formation. Why do you remain a general? Of what now? No, okutola kunga werabire ebintu ebitambula. But Paulo Kagame is still RO. Something. Ene bakamubale ne waife. Mwena mu high command ya UPDF. Yes. Is an historical. Yeah, it's true he was there. So he was there. Ne yo timu yani ne kirole. Ekive machindi ni kirumba kababa. Lwacho nafuyange ebintu. That was the story. Vani ne kirole ki Mercedes Benz Lutaya akivuga. Lutaya Jowudi ata Andrew Lutaya is now a brigadier. Aliawo is a retired. Olitegera. So, tosobola mutola ku achievement ye Kampala. Olitegera. And for your information, bantu batono aba bane success story nga ibiri. Ku level ya revolution, ku risk je bali operating irako. And Kagame is an exception. He has two success story. Hey, that's simple. By the way. Yawangula wano, yayamba okwangula otalwa wano. Nebamuyamba okuwangula nkulaba ng'otambula. I saw you moving, ndabe ebifaananyi ku mikutu, tuli simanyi wano, we were comrade here, where. What message really do you tell the people? You are going down to, because you are moving beyond your area. I thought you'd be moving around Kamuli, where you were supposed. Now I see you in other areas outside Kamuli. What message do you tell the people? What is it that you are telling people? No, abantu bebusoga, abantu mu Eastern. Jukira, this is Eastern Revolutionary Platform. Eastern is not Kamuli municipality, it's not Kamuli district alone. Eastern is 40 districts. Okuva Kamuli wali ku Isimba Dam, Jinja ku Nairo, okutuuka border Rwakaka. That is Eastern. Border Busia, border Tororo. 40 districts. So what message do you Bigirwa? So the message for someone in Tororo? The message is very simple. Faba Eastern Uganda, tetuberangako mu government. What do you mean? Tetuberangako na government. Tubaddeko mu zi government. Naye tetuberangako na government yaffe. Lwansonga egi nti tetwesitula byabufuzi. Tetulina political identity. Mubadde mu government ne temubeerangako na government. Oba otegeeza ki? What I say? Ebyombi byanjawulo. Okubeera mu government, osobola okubeera mu government y'abalala. Like Simon, osobola okubeera mu government. Naye nga toyina government, CEO, oli mupakasi waayo. Kati Eastern bye tubaddemu okuva mu bazungu ebaava wano. Tubadde bapakasi ba zi government ezijja. Tetuparticipating mu kujjako government, tetuparticipating mu kuleeta. Ekyo kyabulabe nnyo. Region enamba tetusuula government, tetuleeta government. Bye byafaayo byaffe. As Easterners. Yes. Tetuleeta, tetusuule baddeko nti kale mbi tugisuule. Tetuparticipating fule. Ate tetuleeta mpya eyaffe. Then how do we have historicals nga bwe twali ne bakirunda kivejjinja? I thought they were part of abasuula government. Bamukozesa bukozesa. Era olwo yali ntono. Kyova olaba ne influence ye mu government ng'egguse yali ntono. Kirunda yali influencinga ki? Yagala ombuulire. Bali bakagira bwe bati ne bamukiika Right Honorable Kadaga. Namuwambako region. Ngereba na kwesetinga, tanaba na kulikrutinga, tanaba kugira ne bamukiika omukyale. Powerful woman, a lawyer. Up to now.
yakyali mu command kati oyinza ogamba nti Kirunda yalina gavumenti yasigaza bigambo kwogeramu bwogezi nti abavubuka timwenda ife twaberera abavubuka twakolanga bino era eno gavumenti yange kunyumyamu bunyumya bamutwala kaguddeyo wano ku lita 1000 eza diesel amafuta g'ennyonyi omulwanyi amafuta g'ennyonyi lita zali 2000 ne bamutwala nga kaguddeyo iyo omulwanyi omuyinza omuzza mu ebyo gwe bannankanyi tobalabe bakagaba batunyefu bannankanyi otafiire yayugira byayagala kubanga gavumenti ye alina gavumenti so tali mu gavumenti. So you want to tell the people of Tororo tebali mu government? Tebali mu government. Therefore it is a high time okwemobilizing twekolemu obukulembeze to participating mu kusuula gavumenti tuleete gavumenti. Bigirwa, what are you saying? Yes, to participate. Ate no Eastern Uganda yoke yesobola osuula gavumenti. Eastern Uganda yoke kubanga fe tulina route gye tusobola okuparalyzinga. Kampala noba nga toyina kyolya, Wembala noba nga toyina kyolya, owomumafuta nga nawe toyina amafuta go tegayina makulu nga tuparalyzinga just one route. Strategy. So you think about such weird things? They're not weird. They're weird. I am talking about power game. I am not talking about politicking and this normal politics of our colleagues. Njogera ku bintu ebyokukwata obuyinza. Tosobola kukwata buyinza nga toyina capacity. Toyina comparative advantage. What is the comparative advantage of Eastern Uganda? Is that you a huge population. Wogidefininga ekuleta ku meza n'owulirwa. Uganda has the comparative advantage. Walitegikozesa bulungi. Bunyoro yakagifuna mafuta. Yakagifuna. Kivula Bunyoro tebadde mu politics. Nenga mwe wamusa okufuna amasanyalaze. Because nga tunafuna mafuta amasanze gakola. Buterevu. Tuline kubo. Nibo daleta stories za amasanyalaze. Tuline kubo. Tekubo ki? Erive Mombasa ku port. Eastern Road. Ate waliwo erisinga wano amakulu mu Uganda. Kyovula bekuba eryo tugenda na kuligala. As Eastern Revolutionary Platform. Tugenda era Katumba Amala namuwandiikira ebbaluwa emyezi 2 egiyise. Twagala ekkuba eryo nga litwala emoroka 3 nga likomyawo 3. Okuva e Kampala paka ku boda e Busia. Why? Lyekkuba erisinga amakulu mu Uganda. Lyekkuba erisinga obubi mu Uganda. Simon ova Kaliro. Ovuga eddakiika 3 okuva e Kaliro paka Iganga. From Iganga to Kampala, that is 120 kilometers. Novuga 5 hours. How? Ogenda kula di Simon. Omuntu asula e Mombasa, omuntu asula e Nairobi nga akolera Nakuru. Ono daily basis nga atambulawo. Waliwo egaali y'omukka. If 120 kilometers, Simon, no jivuga for 5 hours. So meaning if you had something to do in a day, you would drive 5 to? Yes. 5 back. Those are 10 hours. Yes. So what kakati tusobola kubanga omuntu ali mu kilomita 120 away from Kampala tasobola ku accessinga Kampala within 1 hour and a half. So that is a struggle je tugenda mukati as Eastern Revolutionary Platform. So that when you go to Tororo, no nabe tontifenga Eastern tetubangako na government. But some individuals mobilize ourselves. Yes. We should mobilize ourselves. And Bigirwa. Why not? Am I not a human being? Anti waliwo kire kigambe kitakuva mu kanwa. Capacity. No, and that is the capacity. You have the capacity. Yes, kutusaku information. Okay? No jitegera. That is the first capacity. If you believe in the information, not andi kojigoberera, the rest is history.
I am clicking 40. Simon oli kwenda kunta mu kivumo kire kibavuma abebusoga nti tutegerera kwana n'etaano therefore nkabula mu etaano. No, I am not in that category. Niwe mwene nkwidi wena toli mu category. No, I'm 46. No, I'm like your father. I'm far above. Taiza kubate mzaiwa. Oli mukulu wange slightly a bit. Singa muku katono. You know, but in fact is also part of yes, but chendi kondo okutegeeza. Dino age daife digema buyinza. People who are looking for like Ibrahim Traore is 42, is a president of Mali. People who I'm looking for like Muhammad Domboya is 45. Okay? So you sit and you know in the communication there's what we call hallucination. To hallucinate is to sit here and you hear voices that nobody else hears. Sometimes you can even start talking to those voices. You are alone on the other side. It's called hallucination. So you also sit and hallucinate. No, Simon. Hear what others don't hear. See what others don't see. Because power is taken by organized few. I am among the few. Mama Naigaga. You will also be with me. Do you akadodi tiri fala kwa your level. And you are part of that group. I'm telling you, that's why I'm a president of a revolution. Power is taken by the organized few. Museveni yasimbula n'abantu ana n'omwana mulala eyanina lole nga tibaidi nti ajinini. Okay? Uganda yali mwemundu district mu 27. But he started with 27. He was a barracks make dali mu Uganda. Munditirivu. Ere mundu dali ningi neno ni dali mu enwani ne tanka. But he started with the available resources. And you think a population can trust you, Bigirwa? Why not? To lead them in a revolution. Why not? For a bigger dream like state power. Wenabanga mu people power nga ndikutandika okurecruitinga abavuka ebusogeyo biki nabakoba nganti wazira muntu wundi ajja kwida kukola mirimo gya byabufuzi wano nimu omuliwo. Therefore we believing them. Gumunalowooza nti oli abende enene n'emitwe eminene ne ba professor abajja okwida okusitula abantu bebusoga. Abo bazirayo nimu omuliwo. Twajja okumaliriza nga naabo. So zira tisobola kulinda a professor ali emakerere mwaje kuidaza ebyobufuzi abevubo nawo na Museveni yabakugala batola mu industry simu yange abakanula bwa maisi kulikitegera abevubo nawo na Museveni yabakuba yabatola mu kisaawe bamulengera bulengere. So that is true. Eno age je tuli mu Simon ya ku providing leadership, command and control. Now you call it honestly speaking, you call it I am working for the people of Eastern Uganda. No. I am also working for myself. Kubanga tininze ali obulungi. Bakutuma abali obulungi otwalanze Simon. That's why I doubt your capacity to make any. No, it's about strategy. So kolinda okubala ebyesente eningi. Iwe muntu kigwe ejja ine sente eningi akuzanire ebyobufuzi. Omuntu olufuna sente ngaira mu good life. Kuzimba apartment, kwongera kubakyala, tava ku noni, biki kugula suit damani. Nze nina abantu bendidi nga yambala canvas ya $7,000,000. Canvas. Canvas, just canvas. Engaito. Ali mu struggle. 70 million. Yes. $2,000. Era nga yina ali kuba ndi Museveni yakole ki? Aje choka ateze bwe mfune $1,700,000 olwalero dintambuze emyezi ena. Mu struggle. Ola diyoga budonge wansi oli tukadde. And that's 7 million mu. 7 million. For you 7 million is mobilization for Eastern region. For Eastern region era omuliro wagulira. Nti Musada ali kutambula alikola.
So esente is not a problem. Era nze sente tidinanguya kukola decision nkyamu kubanga nkidi bulungi outlet ba Eastern okubeera mu zi government eziriwo nga tebali tutte government is a strategy. It is not. And it has kept the region peaceful and well protected. You know, we are one region that has never been ravaged by war. Why? Tetu participating mu kujjako government temuleeta ndala. Tetuleeta ndala. So tusigala mu ka safe haven ne batusangawo. Is it not a strategy to secure our region? It is not a strategy, Simon. Tiendo ovume bantu ba Eastern ekyo kivumo kinene. No, because cowards live longer. No, ekyo kivumo kinene kankobere. Obwavu bwetufunye mu Eastern Uganda buviire mu nsonga eyo. Government d'abazungu edatugemerwanga ekisanirigezaako okubalansinga resources. Abayirugavu abayidye abatekinze over right from 1960 ngotwere ku beni kiwanuka kubanga ne yefananyiriza kwa abazungu mu kubalansinga resources. Bagayirugavu na ife bonabona Eastern bagikozesa bukozesa. Use and drop and dump syndrome. Era item number tugidiscussinga eyo nsoba nojogera ku esawa 2 number point h the use and dump syndrome ebairewo iwe idiagura woli emufa jafamu wamugoberera ku last no ala agura woli what I heard nti yali yesimira n'entaana ye kenyini meaning olaba omuntu yesimira entaana kabaka wondera akalaga nti tali sure obanga walifiira walibaawo abali n'obusobozi abamukola kitegeeza community mwawangalira nti ekyali wansi ddala kubanga babuusabuusa capacity eyabana managing funeral programs zize yafa Agurawoli yafanga embwa gye bakubidde mu Nankanyi mu lutalo ng'ebirevu bikomeri ojjukira ebirevu bya Saddam Hussein bwe bamugira mu kinnya Agurawoli kizevu ekyo bwe kyali kyenkana nga talina wadde tasobola wadde okunywa obuugi bw'okumakya. Yes, the brain of Agurawoli, a man of Harvard. Kakati sisobola kugenda mu Busia mu territory ye nembula byenjogera tekisoboka. So it's a revolutionary platform. We are advancing. Just adina badde mayuge ati nkulaba nembuza kati atutechi what are you telling them? First of all, weke nyini oli bubi then ogenderi abayo kitufu nnyo give them what actually that is a weapon. A weapon yenyini gituridingirako that a disadvantaged person comes to help a disadvantaged person tugata amaanyi ate maanyi mulga disadvantaged no obwavu gamba nti mugato kugambye kisinziira ku which kind of leadership are you providing. Nze obwavu bw'abantu b'emu Busoga sibulaba nga mu kiseera kino ekya struggle sibulaba nga disadvantage mulaba nga advantage gyensobola okukozesa okuŋŋaanya abantu ne bufuuka weapon against tolina kyobayamba bajja baavu ne baddayo nga kikulu information kati Simon njagala ombuulire ani ayambye abantu b'e Busoga kyoga ani okubasimbya layini oba bayambye ne bawukana ne siringi 8 ku 10 oba bayambye okimanyi nti General Museveni yaleetako ekisawo bwati nakuba olukuŋŋaana awo ne babasimbya layini twagenda okukola toto ya sente zaze nazo divide by the number of people ababaddewo siringi 4 nga bye bafunye. So that is the help you are telling me. So nze ali ku kituufu aleeta information because ekituufu kyenjogera nti bantu bwogenda ne bagamba nti oluguudo luno olutuli bubi obanga nti olwo luwedde njaddukola ani ayina obusobozi ne Museveni kenyini tasobola bikola. Museveni yagenda e Busoga n'agamba yakwata omuzindalo yali mayuge gye nabadde yakwata omuzindalo n'agamba bati naye yakuba n'akalulu obwavu bwendabye bwempiseemu
ntidde n'okuva mu motoka nga muyinza n'okundya kino sikirabanga baddayi eyabuuza eno Uganda gyenfugeno. How do you live in this kind of poverty? Nga yabuuza naye nga yalayiraga nti and improve the welfare of the people in Uganda, so help me ekyo kirayiro kiramba wali eri. God had not helped him. That was akoko president yali atidde okuva mu motoka yagamba abantu bayinza okuntaaguula. So we have the message. Revolution, ekintu ekitambuza revolution eba message. Message ereeta ssente, message ereeta abalwanyi, message ekuleetera okuwangula olutalo. Era revolution zonna ezitalina message. Museveni was weak in terms of human resource, in terms of abantu boyogerako abalina capacity. In 1980 Kaira yamuli ahead, Nkwanga yamuli ahead, but he had two things: strategy and message. Full stop. Now overriding fighting forces waliwo bonna naleeta kabaka Saabataka namuteeka mu lutalo ne lubeera boosted, kintu nakibinula. Bakaire tebalina strategy. yalwanira ku ttaka lyabwe yabala nti ewaabwe tajja kukisobola n'akireeta ku ttaka lyabwe n'abasenera awo. So you also view yourself in those kind of echelons. Anti-politics, Simon, ojeweewo obudde oli munamulabulire abadde akavaringa politics okuva lwe watandika. Ojeweewo obudde osome politics in deep factors ezimu okuva mu bali bye bayogerako bye tukaalimu ba Plateau. Do the Easterners believe they are bad off? Because that's one. Okujjanjaba omulwadde mu busawo ojjanjaba oyo akakasizza nti ndi mulwadde musujja gunnuma naye abuuza nti ndwadde ki ani awe ndi mulwadde tajjanjabika. Do the Easterners believe? Tonaba kubeerako tonaba kubeerako mu debate zange. Kankuwa ekyokulabirako kimu. Nina example gye nawa ya kisaazi. Omanyi oba communicating gwasoma communication oleeta example eziri is a understand. Yes, we teach from the known to the unknown. Abavubuka nali njogera mu bavubuka ne mbuuza omuvubuka nti gwe oli wa myaka emeka? Ti 23. Kiki oyimiridde otya? Naga nina omukyala n'abaana aba babiri. At 23. Omukyala wamufuna otya? Yali girlfriend wange namujja ku borehole. Bibalwa ku Nairobi ebyo obimanyi ebyegadumire. Kakati ng'alina obwana bubiri, omukyala we yamuwasa, omukyala yalina emyaka 17. Okay? Kati ne mugamba gwe ssebo osaanye okimanye nti omuvubuka w'emyaka 23 owe Western Uganda aba yakafuluma university. Kitu. Nga ate addamu okukola masters kubanga degree emu temumala. Afuluma n'ayingira omulimo. Bw'ayingira omulimo n'akola masters bw'akola $5 million eza buli mwezi ng'omusaala. Okay? Nga sibaze eza kintu kidogo okitegeera. So mu myaka 5 ajja kubanga ize miliyoniya. Mu myaka 5 nga ize miliyoniya nga talina kuwasa. Okitegedde akyali muvuka wa taata. Mu myaka 5 gogenda kubeera mutaka. Ku kyalo kuno. Okitegedde ng'olina abaana 6 tolina ne w'olimira tolina ttaka nga gwe bataka ba kuno. Okitegedde kakati kino kyenziza okugamba kino kyenziza okugamba kyekikununula ate tekinunula gwe kijja kununula abaana b'okoze eki kubanga environment ennungi bwejja n'otereezaamu otereereza baana. The inside out gye tuliko ne Moses Bigirwa. Ab'ekyankwanzi babadde bagamba nti finally NRM
ekooye omuzannyo gw'ensimbi mu byobufuzi era baleeta etteeka erinaasobola okuggyawo omuntu okukozesa ensimbi mu byobufuzi kiwa abantu omukisa okulonda omuntu olw'obusobozi n'okutegeera kwe so si olw'omusimbi gwe yayiye mu kampeyini. What's your take? Kakati omanyi Mwai Museveni tatera nnyo okuleeta kintu nga tekigenda kukolera ye, era topapanga nnyo okuwa opinion olw'okubanga ekintu kirabikanga ekirungi aba alina empiki endala gyakola ki gyabala. Kakati mulabanga ndabamu ebintu bibiri. Ekisooka alinga atunula Makerere Kavule nti ebikola bywayo nga bya ssente nnyingi zamanyi ne zatamanyi, ekizimbe kizimbiddwa, poloti eguliddwa, ebyobufuzi bikolebwa, somero lizimbiddwa, first leadership training college okitegeera or second kale no first for a party, second for a party. Operations ezikolebwa za ssente nnyingi, office ezipangisiddwa country wide, awala waguliddwa bugulibwa. Kati alina byalaba n'agamba asajja bano ssente bazijjawa kubanga zetubawa teziyinza kukola ebyo byonna. Zino ezaki eza numerical strength mu parliament tezibimala ezo, nez'ababaka emiliyoni ya buli mwezi nazo tezibimala. Nabanga kyabala, however kirinamu advantage kuffe ba MP2B ba Simon Myanga otubonyebonye n'abasajja emyaka gyonna n'akubalira obeera ne content ow'amaanyi naye olwokuba weesimbyewo n'omuntu ng'alina olunaana ku biliyoni n'ofuuka inferior naye nga talina na idea wadde n'emu, nga mutuufu abantu bonna balaba gw'osaana okugenda mu palamenti naye olwokuba tosobola kusiibula lukiiko n'olekawo akakadde, therefore you become an inferior, you become an impotent, political impotent mu eyo campaign. So kirinamu element era Mwai Museveni bw'akyakivinga nze nja kulwana nnyo nkifuniremu mu eyo level kubanga ekamuli gye njagala okukiikirira ku palamenti. Waliyo omwami alina ekifo kyalimu currently naye amanyi okuweyinga omuntu aba afudde. This is a big dead body, it is going to attract thousands and thousands of mourners, it is worth 1 million. Awaziika kakadde naziika ajja n'akakadde nga kagenda osaasaanyizaawo, n'akwata emitwalo 5 n'agiwa ng'olubugo, n'akwata emitwalo 2 n'agiwa bareverand oba baseeka, n'akwata emitwalo 2 n'ayita chairman ow'obutaka obwo bwe tuli mu kuziika n'amwokya ekyabiri, n'akwata emitwalo 5 n'agiwa MC, emitwalo 5 n'asuula mu bantu DJ akakadde ne kaba nkakoze eki, but agenda okumaliriza eyo process yonna nga attractinze attention y'abakungubazi era ng'asiize ekifaananyi nti ye mukulembeze asaana okulembera ekyalo, naye nga talina kigambo ky'amakulu kyayogedde okuggyako okuzanya katembawo okugabanya ssente ezo. Kati wabaho waliwo etteeka especially during the campaign nga Katemba modulo eyo tajja kuzanyibwa. Nze Bigirwa Moses, Simon n'abalala tujja kufuna ku bwogerero mu bantu, omuntu agende alondebwe nga alondeddwa ku lwa nsonga kisoboka kijja kusoboka. First of all, let us ask ourselves, who introduced money in our politics? Ani yaleta sente mu byofuzi bya Uganda? NRM ne introducing a police. So can it be NRM to remove money in our politics? Anti era bagenda era bakijirya nayo because ye ina factors endala ate ezigiyamba. Ina factor ya police oba police wayagalira wayingirira mu kalulu DPC ku level zonna azwa n'okujja mu nyumba yo ne bakukwata olunaku lw'okulonda gwe nga opponent ng'akozeseddwa
That is true. Ng'akozeseddwa system. Yes, oba ng'akozeseddwa opponent wo ne bakulya obadde otabula akalulu naye ng'obadde wo ne bakuta olweggulo ng'okubala kuwedde oba ogenda mu kooti kola ki? Genda. So you were under preventive arrest. Ali mu tteeka ye NRM ine ebyayo bingi ebigiyamba okukola ki okumanipulatinga like this situation. Really. So you think osobola okuwagira gavumenti ku tteeka eryo? For sure ng'ogyeko biri byembadde ziri assumptions zenkuwadde ze ndowooza liyite eriba lyakuyita baga nti etteeka ligenda kukugira ku muwendo gw'ebifaananyi by'onaafulumya. Olwo nno kiba kitegeeza nti ebifaananyi tujja bitwalanga ku electoral commission nti buli omu at the time of nomination oba bakunominatinga 3 days later leeta ebifaananyi emitwalo 3 toddamu kufulumya kifaananyi. Yes. Saizi yabyo nga naye regulated tewali akubisa gunene tewali akubisa butono fenna tuleeta F4 full color. Tugambe nti nebi campaign enkiiko zogenda okuba public enkiiko zitekwa kuba enkiiko 10. Buli lukiiko ojja kupangisanga mizindaalo nga bimanyiddwa tujja mu bipangisizaawa n'ebisiti ezirala gy'obipangisizza. So that do you think this government has the capacity to enforce such things? Ekyo baliza obutaki ekyo kyekisinga obukulu nze kyenaalyagadde ekyo naye capacity okumaninga abantu abeesimbyewo constituency kati nga Bugabula South ekamuli awali Morris Kibalya abagala okumusibuukuula bali 16 as of yesterday. 16 years bali 16 constituency ya kyalo. Of course ekamuli nateekawo embeera ya etiisa abagala okujja biki balabanga it is hard okuovertakinga energy ya Bigirwa Moses tuliwo batono kati nze ekamuli Simon kati Simon kangubuulire kigenda mu maaso ekamuli ndinga nze incumbent tewaliwo atakuba Bigirwa incumbent akuba Bigirwa ne batubbi abasigadde bonna bakuba Bigirwa. Why? Kubanga na imaginga nga agenda okufuna a landslide win mu kalwa akaddako kusinzira ku byenkoze presence yange mu constituency capacity yange n'ebintu byenze mpitamu. Kati buli muntu aba awomingira nzenze kati wayi omulala gwe bakuba ekamuli municipality aba abaagala okujja n'aliyo bonna emundu bagitunuza mu Bigirwa. So era bwe nakizuula ekyo nemanya nti siri muntu wa bulijjo era si kyenyooma nze Simon kubanga I am a threat to many people. Abamu bali Kampala abamu bali luddawa. Always threat to yourself. No ate kati naali badde neekuba kati etteeka eryo kalijje era se bujje Museveni tuyambe oliyise welina baliremereddwa okubeera implemented waki tunaawabanga nga tusinziira mu eryo because lijja kubateeka abantu banayingira kooti nga bakootinga eryo. So bwe tuligatta kulya Honorable Mathias Mpuuga erigamba ko Mathias Mpuuga nti we need constitutional amendments ahead of the next elections to address a few things. For example, okendeeza ku bunene bwa parliament. What's your take? Parliament nze kyendowooza obunene bwa parliament yalibadde ensonga okusinzira ku ngeri NRM gyezimbyemu ekintu kubanga ekizimbiddwa kiraga nti ekifo kinene nnyo wakyalo ne constituency nga bali bagamba nti zongera okukola ki okwawulwamu. One of them is ewaffe bulamu mukikabaga tubatene constituency like Buzaaya y'abantu emitwalo 14 constituency like Bugabula South like Bugabula North wadde nga zonna bazisalako municipality era olaba nga zikyali nnene
kati debate y'okukendeza parliament eyinza obutakola nnyo makulu mu kiseera kino. Ekikulu kirina kubeera kimu, bantu kyabazze, yensonga enkulu. Turegulatinge process ereeta MP. So omuwendo guyinza obutaba kikulu. Omuwendo kubanga we have a parliament of 600 MPs because we now have a parliament of 553 added with ex officials. Minus ex officials, we are around 525. So if we have a new 60 constituencies created, we'll have a parliament of 600 MPs. Kati nze kyendowooza mu ekyo amendment gyali badde aleeta yali badde egamba tusooke tusustaining constituencies ziriwo for 10 years without subdividing other constituencies for 10 years tutambulire okwo. Then amateeka gonna agalina okujja galina kuba garegulating process ereeta MP okuavoiding okuleeta ekibokisi ekitalina makulu kijje kimale wano emyaka 5. Waliwo ko ekibox kyomanyi mu parliament eno ekibox kati gombaka wa Kamuli municipality omumanyi mumanyi ye Watongola ye mukyala Watongola muwala wa Watongola goyogerako yafadda vayona kabuziika mu 2020 goyogerako bigibazija bintu bye yafadda okitegedde kikyo kyekugambye Simon ndi tulina okuregulatinga muwala wa Watongola. Is it not muwala wa Watongola? olaba wotawana tomumanyi inside out ate ng'oli senior journalist wamaleka bigire bi tomumanyi omubaka yenna atamanyiddwa Simon really aba ali waffe okubeera mu parliament ayina obarod. kati bwe tugenda mu details nti omumanyiiko ki onyonyola ekyo oyinza okinyonyola nti muwala wa late MP era naye neyajja n'awangula. So substantially oyinza omunyonyola nti ayimirira ku nsonga bweti ne bweti n'agiggusa tosobola tosobola siyinza kunyoma baka w'abantu b'e Kamuli abamulonda. They know his substance. Gwe kenyini onkakasiza kweyo ensonga ndi ndi mutuufu okitegedde. Moses Bigirwa, president wa Eastern Revolutionary Platform. Oba kati bamuyita general what is it? What are you now? Commander in chief, president? Of course, every president is a commander in chief. I am the commander in chief of all forces as Eastern Uganda. What are you saying? It's abasirikale bansalutinga kati nga abasirikale kuziro di block abafunga zero di block abafunga sebo nga bafunga kye basanze ati kiongozi amekuja chongo kiongozi naye kiongozi Bigirwa banga njagala kubagaliza weekend endo nga nungi kubanga goli mu ebyo ebintu byatabukadda kiongozi Bigirwa amekuja nga ava wadda nze nkubuulidde nze Simon Muyanga This is Inside Out.